Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Omukama mulungi obudde bwonna z'embeera ze weewaawo. Twebaza Katonda atukuumye mu kiro ekirungi nga tuli balamu. Mwana wattu n'attuusa ku lunaku luno olw'Essande ng'enkuyege zikyatukubira enduulu ekitiibwa n'ettendo tukiddize Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Bakristo baganda bange, nange ntumbudde amakya ag'olwaleero ku lunaku luno olw'Essande nga bulijjo okubatuusaako pulogulaamu yaffe amaanyi gali mu kigambo kya Mukama waffe Yesu Kristo Mukama mulokozi waffe. Nga buli we tuwulira ekigambo kya Katonda kituzibula amaaso ag'omwoyo n'omubiri. Ekigambo kya Katonda kye kyatulokola. Ekigambo kya Katonda kye kigenda okutwala mu ggulu, era ekigambo kya Katonda Omukama kwagenda okuyimirira okusalira omusango oba okugusinga bwe tunaaba tuwulidde ekigambo kya Katonda Omukama kyatuwadde olunaku olwaleero. Amiina, amiina abooluganda, akitegedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi. Ekigambo kya Mukama waffe Yesu Kristo kyatuwadde amakya ag'olwaleero tugabaneko erinze naawe kivudde mu Yowaana omutwe ogw'e12 olunyiriri olw'44 okutuuka ku lw'50. Omutwe ogugambye nti okulamulirwa ku bigambo bya Yesu. Awo Yesu n'ayogera mu ddoboozi ery'omwanguka ng'agamba nti, anzikiriza takkiriza nze, wabula akkiriza oli eyantuma, era alaba nze ng'alabye oli eyantuma. Nze najja mu nsi nga ndi kitangaala, buli anzikiriza aleme kubeera mu kizikiza. Awulira ebigambo byange n'atabitambulirako, nze sirimusalira musango, kubanga sajja kusalira nsi musango, wabula okugirokola. Agaana nze n'atakkiriza bigambo byange, alina amusalira omusango. Ebigambo byange bye nayogera bye birimusalira omusango ku lunaku olw'enkomerero, kubanga nze saayogereranga ku bwange, wabula Kitange eyantuma ye yandagira bye nteekwa okubagamba n'okwogera. Era mmanyi nga ekiragiro kye bwe bulamu obutaggwaawo. Kale nze bye njogera mbyogera nga Kitange bwe yabiŋŋamba. Ekyo ky'ekigambo ky'Omukama. Katonda yeebale. Bakristo baganda bange, nga tumaze okuwulira ekigambo kya Katonda, kibadde kinene mukko naye kya mugaso nnyo eri obulamu bwaffe obw'omwoyo n'omubiri. Amiina abooluganda, tuwulidde bulungi nnyo Mukama waffe Yesu Kristo ng'enjogerayo yonna eri simaati eri obulamu bwaffe, ng'enjogerayo yonna etuluŋŋamya omulimu gwe yajja okukola eri abaana ba Katonda. Amiina. Kisalidde mu ntamu nti Kristo yayogera ebigambo era ne bisigala ne bikwatibwa mu buwandiike. Teri ajja kugamba nti saawulira kigambo kya Katonda, saakitegeera, saakimanya, nga Bayibuli yaliwo emirembe n'emirembe. Amiina abooluganda. Kristo atugambye bw'ati, nze naawe kye tuyinza okuba nga tuyiga era nga twebuulirira. Abadde agamba mu Yowaana 12 olunyiriri 44, awo Yesu n'ayogera mu ddoboozi ery'omwanguka ng'agamba nti, anzikiriza takkiriza nze, wabula akkiriza oli eyantuma.
buli we tukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo by'atugamba tuba tukkiriza Katonda, kubanga Kristo ne Katonda be bamu ddala. Kristo yatugamba mu Yowaana 14:9 nti alaba nze ng'alabye Kitange, kubanga ye ne Kitaawe be bamu ddala. Amina buluganda. If you accept Jesus, automatically you have accepted God. Tuli fembi. Ekigambo kya Katonda kino kikulu nnyo, tukiwa obudde n'obwetwaze nga tukyebuulirirako. Omukama atulungamye tusobole okukitegeera. Era atunnyonnyodde bulungi. Yowaana 12:4 n'agamba nti era alaba nze ng'alabye oli eyantuma. Nze najja mu nsi nga ndi kitangaala, buli anzikiriza aleme kubeera mu kizikiza. Automatically buli akkiriza Mukama waffe Yesu Kristo abeera mu kitangaala eky'obulamu. Ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi. Lwaki abeera mu kitangaala eky'obulamu? Kubanga abakkiriza Kristo ye kye kitangaala. Era kitukakasa mu Yowaana 8:12 ti nze kitangaala ky'ensi, angobera n'azikiriza talitambulira mu kizikiza kya lumbe. Lwaki talitambulira mu kizikiza kya lumbe? Kubanga aba ategedde amazima. Amazima ne gamufuula ow'eddembe. Ayandibadde abba nga tasobola kubba, kubanga ategedde eby'amazima byonna Mukama waffe Yesu Kristo by'atuyigiriza. Ng'ekigambo ky'Omukama kimuluŋŋamizza era ne kimuzibula amaaso ag'omwoyo. Ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi. Kyova olaba tubagamba amaanyi gali mu kigambo. Ategeera ekigambo, amanya ensonga Omukama z'amugamba. Kyova olaba ayongeddeyo n'agamba nti awulira ebigambo byange n'atabikolerako, nze sirimusalira musango, kubanga sajja kusalira nsi musango wabula okugirokola. That is right. Kristo teyajja kusalira nsi musango wabula okugirokola. Gw'oli wa ddembe okukkiriza ekigambo kye, okukikwata oba obutakola ki, obutakikwata, kubanga ye loolo ye yajja kutulokola kuva mu kibi. Kino kituzaayo mu Yowaana omutwe ogwokusatu olunyiriro 16 okutuukira ddala ku 17 ekigamba nti kubanga Katonda yayagala nnyo ensi kyeyava awaayo omwana we omu yekka, buli amukkiriza aleme kuzikirira wabula abe n'obulamu obutaggwaawo. Do you copy? Once you accept Jesus Christ, you have achieved salvation, obulamu obutaggwaawo obuli Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Oyo atugamba nti ngaze bwe ndi omulamu nammwe mulibeera balamu. Ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi. Mu 17 n'agamba kubanga Katonda yamutuma, yatuma mwana we mu nsi, sigisalira musango wabula yamutuma ensi eryoke erokolebwe mu ye. Buli amukkiriza 18 teguli musinga, atamukkiriza guba gumaze okumusinga, kubanga atakkiriza mwana omu bw'ati owa Katonda. Gwakkiriza Kristo oba okimaze, atamukkiriza guba gumaze okukola okukusinga, kubanga Kristo ye musigire wa Katonda. Mwayolekera, mwayogerera, mwayisa obubaka bwe okujja gye tuli. Amina buluganda. Kyova olaba atugambye ye teyajja mu nsi kugisalira musango. Yajja kutulokola tuve mu kibi, tuleke amakubo agatali ga butuukirivu, tukwate amakubo ag'obutuukirivu, era tukuume obutuukirivu bwaffe paka ku nkomerero tunaalokolebwa.
bw'atugamba bw'atyo Matayo 24:13. Naye oyo ataakuume butuukirivu bwe eggulu maneya ne emye. Hebrews 4:14. Awatali butuukirivu teri kulaba muki Mukama. Na bwe kityo eggulu lyakufuba na kulwanirira. Naye nga tugenda dirwanirira tutya? Nga tuyimirira mu kigambo kya Katonda, okukyebulirako n'okukisoma n'okukiwa obudde, okumanya Omukama kyatugamba, kye kituyamba okumanya amakubo ge. Kyova olaba ayongedde n'atugamba mu Yowaana 12:49 n'atugamba, kubanga nze saayogeranga ku bwange, wabula Kitange eyantuma ye yandagira bye nteekwa okubagamba n'okwogera. Kristo buli kigambo kyayogeranga teyakyogeranga ku bubwe, wabula yakyogeranga nga Katonda bwe yakimutuma okubanga akyogera. Amina buluganda. Ekitegeeza nti Kristo byatugamba bya mazima. Kyova olaba atugamba mu Yowaana 8:32 nti bwe mulimanya amazima gali bafuula abaaki ab'eddembe. Once we accept Jesus to be our personal savior, we achieve the everlasting life. Amina. Tufuna okumanya amazima ago ne gatufuula abaaki ab'eddembe mu nsi mwe tutambulira, nga tulina okwagala eri mikwano gyaffe, baganda baffe n'abaana ba Katonda bonna, ne tusobola okubala ebibala ebya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina abooluganda. Ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi. Alinaanye munno mugambe nti ekyo kiwulidde oba ako okawulidde. Kristo agamba ggwe olwaleero. N'ayongera n'atujjukiza mu Yowaana 12:5 n'agamba nti era mmanyi nga ekiragiro kye bwe bulamu obutaggwaawo, kale nze bye njogera mbyogera nga Kitange bwe yabiŋŋamba. Ekiragiro kya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo. Ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi. Katonda ekiragiro kye ekikulu bwe bulamu obutaggwaawo. Ayagala ffenna tufune obulamu obutaggwaawo, omutali kunyigirizibwa, omutali kukaaba, omutali nnaku, omuli essanyu. Omukama tayagala tugende mu Geyeena, wabula ayagala tugende mu bwakabaka obwaki obw'omu ggulu ewalibeera okusanyuka. Amina buluganda. Gamba akulinaanye nti ekyo kiwulidde. Omukama kyakwagaza. Tayagala oboneebone, tayagala okaabe, tayagala osinde nga buno obwensi buwedde. Ayagala ogende mu nsi ensuubize, omulibeera essanyu, omulibeera tusangulako buli ziga lyonna ku maaso, byonna ebyedda alyoka abitwerabize. Tuddemu tusikire obulamu obutaggwaawo. Naye ekisinga obukulu tuyina kubukolerera. Tuyina kubukolerera, wabula si kubusangaawo busanzi. Kyova olaba Ekereziya eyimba oluyimba olugamba nti fuuba fuuba eggulu y'empeera. Fuuba eggulu lyakufuba. Omukama atugamba mu Yowaana, atugamba mu kubikkulirwa omutwe ogwa 21 olunyiriro lw'okuna, era ndisangula buli zziga mu maaso gaabwe. Waliba tewakyaliwo kufa, nga tewakyaliwo kulumwa, nga tewakyaliwo kunakuwala oba kukaaba wadde obulumi, kubanga olwo ebyedda biriba biwedde. Kyova olaba Katonda atugamba olwaleero nti ekiragiro kye bulamu. Amina buluganda. Ekiragiro kye bulamu. Omukama tayagala wabeewo omwana we n'omu azikirira. Yensonga lwaki yatusindikira Mukama waffe Yesu Kristo okutulokola.
naye tunaalokoka tutya nga tetuwulidde ekigambo kya Katonda? Kubanga atugambye ekigambo ky'omwana we, ekigambo kya Mukama waffe Yesu Kristo kye kigenda okusalirwako abantu. Kristo yagamba yagala muganda wo, bantu banno gwe n'okyawa bakyawe. Amiina. Yamba banneyiba, gwe n'owalana bawalane. Ku kigambo kwe bajja okuyimirira nga batunulira mu fayiro yo nga kwe bakusalira okuguwangula oba okukola ki, okugusinga. Yagamba beeranga wa kisa, be merciful. Gwe n'osalawo obeere na ttima. Amiina. Kati toyina wogenda kwekweka ogambe nti saawulira kigambo, ng'ate ekigambo kyabeerangawo mu Bayibuli ya Katonda okutumulisiza okusobola okutambulira mu kitangaala eky'obulamu. Amiina buluganda. Na bwe kityo abaana ba Katonda, mbaagaliza Sande ennungi, mbaagaliza okuwuliriza ekigambo kya Katonda ekirungi. Omukama abampeera omukisa. Sigadde nze musomesa Loogi asinga bulijjo okuva mu Jesus our Savior. Always and always don't forget that great thing that when God mixes with man. Tuwulidde bulungi nnyo ekigambo kya Katonda kwe bagenda okuyimirira okutusalira omusango. Kyova Kristo atugambye nti sajja kusalira nsi musango, wabula najja ensi erokokere mu ki? Mu nze, mu ye yennyini. Amiina. Omukama abeere nammwe. Mulinyira paatini lyammwe ndyammwe entuukirivu. Amiina. Sande nnungi, wiikende ennungi ne wiiki ejja ey'essale. Linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Omukama mulungi obudde bwonna, embeera ze weewaawo. Twebaza Katonda atukuumye olunaku luno olwaleero olw'Essande nga tukyali balamu, nga mwana wattu enkuyege zikyatukubira enduulu. Ekitiibwa n'ettendo tukirize Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Bakristo baganda bange, mbaanirizaako nnyo ku puroguramu yaffe Good Samaritan Peoples of God ku ssaawa zino essatu ez'akawungeezi. Kansubire nti gye muli mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Neneebaza Katonda abakozesa bulijjo buli lwa Sande okubanga muwuliriza puroguramu eno n'ebakolamu omulimu ogw'enjawulo. Bangi mugyagadde, bangi mugijjumbidde. Olwa Mukama waffe Yesu Kristo bulijjo okuvaayo n'atuyigiriza era n'atuluŋŋamya mu ngeri ez'enjawulo okusobola okubeera abasamaliya ba Katonda abalungi, abo abamuweesa ekitiibwa. Amiina, amiina abooluganda. Kansubire nti tuli bumu ffenna. Ekigambo kya Katonda Omukama kyagala tugabaneko eri nze naawe ku lunaku luno olw'Essande kivudde mu Romans omutwe ogw'omukaaga olw'ennyiriri olw'23. Kigambibwa ekiti: kubanga empeera y'ekibi kufa, naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo bwe tufuna mu Kristo Yesu Mukama waffe. Ekyo kye kigambo ky'Omukama Katonda yeebale. Bakristo baganda bange, mwe mwenna abaagala okubeera abasamaliya nga Mukama waffe Yesu Kristo, nga muli bakkakkamu era nga muli beetwaze mu mwoyo ne mu mubiri, n'enjogera gye mwogerayo mu n'abantu ba Katonda. Bulijjo tubeerenga bakkakkamu mu mwoyo, tusobole okutambulira mu kkubo eryo ettukuvu erya Mukama waffe Yesu Kristo, nga tuwuliriza bulijjo by'atugamba era ne tubiteeka mu nkola. Amiina abooluganda. Pawulo akawungeezi ak'olwaleero atugamba nze naawe, kubanga empeera y'ekibi kufa, naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo bwe tufuna mu Kristo Yesu omwana Mukama waffe. Amiina abooluganda. Bulijjo emirundi mingi abaana ba Katonda, empeera y'ekibi tugamba kufa ng'ebyawandiikibwa we bigamba era nga we byogera. Emirundi mingi abaana ba Katonda nga tuvubuka mu siteegi zaffe tukola ebibi bingi ebyesittaza Omukama mu maaso ga Katonda, kubanga tuba tuwulira evvubuka nga lituwaga, tuba tuwulira ng'amaanyi mangi, nga tulinga ffe abasoose mu nsi.
ne tusooka tusalako netiwaaka ya Katonda nga tetwagala kumumanya, tetwagala kuwulira Katonda, tetwagala kuwulira kigambo kye. Bwe tumala okusalako netiwaaka, ne tusalako netiwaaka y'abazadde, tetwagala kuwulira bye batugamba, tetwagala kutulungamya, naye sente zo tuzibaagalako, n'emmere yo tugyagala, newe okwebaka tukola ki? Twagalawo. Maama wo ng'ayogerako naawe n'omuddamu n'eddoboozi ery'omwanguka kubanga odoodooma. Wangi maama, ogamba ki? Taata wo n'akugamba mutabani wange nga tombuuzizza. Mbadde ngenda kubuuza ng'ate ofuluma. Owulira nga twogezesa malala, twogezesa bbogo. Olwo ekibi kitandise okutunyweza, kitandise okutufuga kubanga kituzibye amaaso ga Katonda ne kituziba n'amaaso g'abakadde baffe. Amina buluganda. Ne kitwerabiza nti abazadde be batuwa omukisa. Bayibuli etugamba akomererwe. Amina. Oyavvoolaani bakadde be, maama we ne kitaawe. Emirundi mingi kino nkyogeramu experience gye tuzze tuyitamu nga abavubuka. Abavubuka batandika okwenda, abawala batandika okwenda, emize emibi gitandika okusituka mu bo senior 12 nga tebakyagambwako. Entambula ekyuka, engoye zeezo, enviri zikyuka, amalaasi gamera, buli kimu kikyuka ng'omwana alaba ensi mu butuufu kati agituuseemu era agituddemu. Ye yensi eri mu ye era ye era ye yagitambuliramu. N'alyoka afuuka ekyambika eri ekyalo. Emirundi mingi Bayibuli etugambye nti enkomerero y'ekibi kola ki? Kufa. Tugenda ne tulowooza ku kufa kuli okw'obulamu obutakola ki? Obutaggwaawo. Abantu bangi bagenda okugenda mu Geyeena, okwo kufiira ddala. Naye waliwo ne bwe tufa wano mu mubiri naye nga tukyali balamu. Ebiro nga tukyali mu ggwanga lyaffe erya Uganda, kampuni zaagenda ne zitandika okujja ezitwala abaana ebweru. Amina abooluganda, gamba kulinaanye. Ezitwala abaana wa? Ebweru. Abantu ne batandika okugamba n'omwana wange yali badde agenda, ne mutabani wange yali badde agenda. Ng'olwo ba MP abayinamu ku kisa be bagamba nja kutwalirayo abawala 5, nja kutwalirayo abalenzi 5. Kati ne kijjanga kitambula, kampuni ne zitandika okumeruka mu ggwanga Uganda. Kambabuulire, bangi twagenda ne twewandiisa bawe kasitole kano. Bwe tugenda okwewandiisa abamu tetwalina ssente wadde twewandiisa, naye nga tugamba nti Kristo ye Mukama amala byonna. Amiina. Ne tusabanga, ne tusiibanga, ne twegayiriranga. N'onyoonya ssente ezikutwala ebweru emyezi nga 8 naye ng'osaba Katonda n'omugamba sirina kkubo lyonna weesobola kuva, naye mmanyi ggwe ojja ttema ekkubo watali kikkubo. Ekikwewuunyisa, abaaziyina baasasula mangu era ne tulowooza nti bagenda kugenda mangu, bajja na tusooka okugenda. Naye Katonda akola ebyewuunyo. Twajjanga okukolanga interview. Nolaba abavubuka abalina amalala amaanyi babasukuma bo bayingire mangu. Ne bayingira mangu ne bakola interview, n'avaayo ng'akaaba ng'agigudde. Gwe n'osemberayo ddala olw'obwetwaze ng'oli mu Bayibuli, oli mu kugisoma mpolampola weebulira ku kigambo, okutta essapule y'oluusi oli mu kuginyiga, w'osaba nnyaffe Bikira Maaliya wo okuwulayo ezo akusaasire oyite interview. Ne bakuyisa bakulabanga ggwe ffala. Bigenda okudda nga bagudde. Abayitawo ne bayitawo. Abamu ne batandika okuyomba. Twasasula dda ssente temututwala, ffe twagala genda Dubai, ffe twagala genda Dubai. Dubai n'afuuka Dubai company. Abaana ne bagisalako. Ne tusirika abeetwaze mu mwoyo nga tuli bakkakkamu. Ng'oluusi n'ensimbi tonnazimalayo bakyakunyeenya. Ebiro bituuka tugenda ku medical esooka. Tugenda ku yookubiri tukebera amawuggwe ng'abaali baleekaana ennyo nga baasasula nadda, ng'ekyuma kibalonda bulonzi
timwe amawuggwe gammwe maki mafu ng'oli omulaba ne feesi eringa eyakugwamu akabaata weekyogera akabaata abaganda bakitegeera oba ng'oli alinga yagwamu ekigo nga mu butuufu embwa y'ekatwe erabika yakola ki yamusika naye ayagala kgenda wa bweru kukola kyokka ate wojja eno ebweru ku musana gw'eno teweetaaga kubaamu mbwa y'ekatwe olina okubeera ng'oli oli fresh oli stamina okuba kimu nga motoka mpya. Sajja battu abatalina ssente atutunuulira ensi ng'oli bamugamba ggwe dda wali abadde aleekaana ennyo nze ssente nasasula dda biki ekyuma nga kimulaga nti talina kugenda mulwadde ne ndyoka nkulabira amaziga ne ndyoka nkulabira ennaku ne ndyoka nkulabira omuntu waddaawo abadde ayogeza amaanyi n'awola n'akkakkana n'alaba ng'obwensi buzibye. Kikengezaako okubalaga abavubuka nti obulamu bwaffe tubutwale nga kya muwendo. Omukama bw'atugamba mu Bayibuli nti obulamu bwaffe tubutwale nga kya muwendo, tukuume emibiri gyaffe nga mitukuvu naye nga si kyenyinyalwa eri abantu. Akaseera katuuka ng'olondeddwa ogenda bweru naye ng'omusaayi gwo tegukukkiriza oyinamu HIV, n'olyoka olaba omwana w'omuntu w'akaaba n'alaajana n'ajjukira by'abadde akola nga mu butuufu naye akiraba yeekuba mu ttooki takulifayinga kutambula. Amiina. Nga naye alaba takulifayinga kukola ki? Kutambula. Amiina buluganda. Omukama atugambye nti empeera y'ekibi kufa naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutakola ki? Obutaggwaawo. Yowaana omutwe ogw'12 olunyiriri olwataano lutugamba nti ekiragiro kya Katonda bulamu. Katonda ayagala tubeere n'obulamu obutaggwaawo. Obulamu obw'ensi ofudde ng'okyaliwo naye okyayogera, nodda ku mpeke nodda ku alaviisi. Kyokka ate emikisa gyekiniikiriza oba gyeyitiriza ng'ekyuma kimaze okusuula nti tojja kulinnya nnyonyi ne bagamba waliwo no trip e London, waliwo trip mu America, waliwo omulimu e Canada, naye ng'omusaayi gukusibye tosobola kugenda, baagala mulamu. Amiina. Ne weesibako olukomera lwokka n'okogga n'oggwawo, stress n'ekunywa n'ekirwadde ne kikkuba ne kiggalika n'ogwa wali. Empeera y'ekibi olwo otandise okugigabanako, kitandise okuwunya. Aweeva maaki osobola okuba nga weenenyezza mu maaso ga Katonda n'akusonyiwa obwenzi bwe wakola n'obukaba bwe wakola, n'addamu n'akutukuza, naye otandika okubonerera ku mpeera y'ekibi kyo. Eno kisipya kkuba, eno alaviizi za buli lunaku, kwegamba n'obeera awo mukadde ng'obonaabona. Aweeva maaki Omukama yakola ki? Yakusonyiwa olw'ekibi ekyo kye wakola, naye obonaabona ku lw'ekibi, ebisago by'ekibi otandika obifunako n'owulira bwe bikola ki? Bwe bimasuka gy'oli. Amiina. Bulijjo tujjukirenga Pawulo bw'atugamba mu 1 Corinthians 6:19 n'agamba nti temumanyi nti emibiri gyammwe ly'essinzizo lya Mwoyo Mutukuvu abeera mu mmwe, Katonda gwe yabawa, era temumanyi nti temuliiwo ku bwammwe. Bulijjo tulina okumanya nti emibiri gyaffe essinzizo lya Mwoyo Mutukuvu. Kyova olaba buli lwe twebulya ku kigambo kya Katonda kyongera otuzibula amaaso ag'omwoyo tusobole okutambulira mu kitangaala Katonda ky'ayagala. Amiina abooluganda. Akitegedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi. Bino nno ebigambo bye njogera biruma era bikuba ekikwe eri abo abagudde mu kabaati n'ensobi. Bangi oba oli awo be baayita nti mwe muli bafala era mmwe temutegeera Katonda gwawadde ennyama kyokka taba na mannyo taluma. Aba ayina ennyama
nga bo baluma. Olwaleero olumbe lwabaluma abasinga baafa. Abeeyitanga nti bo mpiso teyeesigamwa, agyesigamako gwekola ki? Gwetunga. Tetukyabalabako. Abaali abeetwaze mu mwoyo nga bagoberera eddoboozi lya Katonda nga batambulira mu makubo ga Katonda, olwaleero bakyaliwo, bakyaweera Kristo obujulizi. Ategedde kubeera Kristo engalo ez'amaanyi. Bulijjo tukozesa emibiri gyaffe nga tugiwa ekitiibwa ng'Omukama watujjukiza mu 1 Corinthians 6:20 nti mwagulwa n'omuwendo munene nnyo. Ekigambo ekyo buli lwe nkiwulira kimpulire essanyu mu nze. Twagulwa n'omuwendo munene nnyo. N'olwekyo emibiri gyammwe mugikozesenga ebyo ebiweesa Katonda ekitiibwa, okugeza okubuulira enjiri, okuyimba gospel music, okuzinira Mukama waffe Yesu Kristo amazina, okumutendereza, nga tukola ebyo ebiweesa Katonda ekitiibwa, nga tukola emirimu egigulumiza Katonda. Togamba nti ogenda ku street weetunda ofune ssente nti ogulumiza Katonda. Nedda. Egyo emirimu tagyagala. Gya sitaani, gya bugwagwa, gya kikolimo, gyakolimirwa. Katonda ayagala tukozesa emibiri gyaffe ebyo ebigulumiza Katonda ekitiibwa era ebimuweesa ekitiibwa, kubanga kya muwendo nnyo era kya ssanyu nnyo okubeera nga Katonda atwagala era nga atuwuliriza era nga atulabako nga abaana be. Amiina. Pawulo atujjukiza nnyo mu Lomanizi omutwe ogwokutaano olunyiriri olw'omwenda n'agamba nti kaakano nga bwe twaweebwa okuba abatuukirivu olw'okufa kwe, tugenda kusingawo nnyo okulokolebwa ku bubwe, tuwone obusungu bwa Katonda. Ffe ffenna abakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo okuba omulokozi w'obulamu bwaffe, abaaweebwa obutuukirivu olw'okufa kwa Mukama waffe Yesu Kristo ne tulokolebwa, twawona obusungu bwa Katonda. Naye abakyali mu bibale eby'omubiri bagenda kusinkana obusungu bwa Katonda. Omukama bw'ayogerako mu kubikkulirwa omutwe ogw'16 olunyiriri olusooka okutuukira ddala ndowooza osoma wonna 7 mmeka wonna ennyiri ezo zonna. Obusungu bwa Katonda. Buli akkiriza Kristo owona obusungu bwa Katonda kubanga ali mu Kristo aba talina kibi. Lomani 8 olunyiriri olusooka. Nabwe kityo lwaki Omukama atubuuliza olwaleero ng'atukasolinga ng'ayagala tubeere Abasamaliya abalungi bulijjo abatambulira mu kisa kya Katonda n'okwagala kwa Katonda. Tugumye bakwano baffe ne baganda baffe n'abaana baffe be tuzadde, tubatambulize bulijjo mu kuwulira ekigambo kya Katonda n'okukikwata n'okukyebuulirako n'okukiwa ekitiibwa. Y'engeri yokka egenda okuwonya abaana okuzikirira enkomero y'ekibi, okufa, bawone okufa era bawone n'obusungu bwa Katonda, wabula bafune obulamu obutaggwaawo. Omukama abeere nammwe. Nsigadde nze musomesa Lojanga bulijjo okuva mu Jesus our Savior. Always and always don't forget that great thing that when God mixes with man, in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit always be with you. Amen. Musole bulungi, mweraba, wiiki ennungi ne wiiki ejja ey'emirembe. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina.